kyamaanyi kye twalaze. Nze nalaze nga ntudde ku pool ng'omugongo gwange gwe gulabika. And that's it. There was really nothing much. Naye omanyi abantu baagala nnyo okusaba naabwe wansi. Ate n'ekirala baade baagala tuwugire mu gomesi tuweko ebifaananyi nga tuli mu gomesi ne kanzu mu mazzi. Obviously it can't happen. You have to be in a costume. Baniriza ku Kakosfax 256 mwe bali kutugoberera mwe bali kutulaba newe bali kusubscribe nga bali kulaba. Ha! Bebe Cool gye muvuddeko yakuza amazaalibwa ge ne tubirekawo. Saba happy birthday, happy belated birthday. Naye ebbanga lyonna tubadde tulinda abaana batadde zibikini bangi nakukolera coconut y'abawala abatadde zibikini bw'oba oyagala ojja ginoonyako ne tubadde tulinda Zuwena tulabe bikini ye singa aba ayambadde bikini abeera atya ng'ali ku mazzi. Zuwena yavuddeyo n'ate ebifaananyi ng'ali ku mazzi ng'atadde ebigere mazzi naye yatulazeeko mugongo nakabina eno kokka n'atatulaga wano maaso nga Lydia Jasmine bw'atera okikola bikini bw'oba wakugita nga Lydia Jasmine nga Shiba bwe baabita n'akulaga omubiri gwonna naye otudde tetwategedde nakutegera oba omubiri guliko olina hips oba tolina because watudde bw'oba otudde of course era hips ze oba omuntu atudde akabina keepika kati tetwategedde oba ddala olina hips oba nedda. Please twagalayo ekirala ng'oyimiridde otukubire emabega otukubire ne maaso oba lwakuba kale nga bw'ali muzadde agamba siyinza kulaga nva za bebe n'abaana bange bakuze ba arafa saagala bandabe naye waali biviiriddeko ddala bw'oba wabadde toyagala kutulaga bw'oba wakatulaga tulagire ddala fe ebintu tube nga tubitegeera. Zuwena kasooka mukuwe tubega ate tutambula mpolampola okwogera kiri nti tewali kyamaanyi kye twalaze. Nze nalaze nga ntudde ku pool ng'omugongo gwange gwe gulabika. And that's it. There was really nothing much. Naye omanyi abantu baagala nnyo okusaba naabwe wansi. Ate n'ekirala baade baagala tuwugire mu gomesi tuweko ebifaananyi nga tuli mu gomesi ne kanzu mu mazzi. Obviously it can't happen. You have to be in a costume. But we didn't show much. Naye fe tukola kitusanyusa. So aba boogera bakola biki ebyo byabwe ebyo ebibasanyusa ffe kitusanyusa kyekyo. If you feel like it's provoking you, unfollow. That's it. Simple as that. Entertainment industry yafunye essanyu ppiririvu ennyo olw'ensonga nti bamaze ne bakakasa nti genosale bano bonna babadde bagendayo nga batute associations nga batwala association yabagambye please you go back mwena association zi superstar association imanya bichiko association so long as mulimu entertainment mwena muddeyo mubere under UMA so mubere nga muleta ba president ba association zezo ku lukiiko lwa olukulu UMA eberenga yetwala association zizonna era okukakana sente zafulumye sente mu kufuluma ez'emyoga zigenda kuba zijja mu association zezo naye nga bazifuna under UMA tutegeeragana president wa UMA as we talk now yesinda leera baby nawankubadde muzito naye yasobodde okusobola okulaba nga abaawo ebintu byonna bibenga bisobola okutambula obulungi gegona amawulire genkuwa agava mu UMA n'agava mu entertainment industry. Eddy Kenzo nga yakavayo okukola remix ya twende tupate ne Pia Pounds abamu abagambye nti eno yabadde unnecessary remix. Lwaki bakoze remix? Why? Lwaki? Ngate nsonga yaki? Kenzo talina nyimba zaako yimba ndala. Munnange babadde bakyali ku ebyo. Eddy Kenzo, Edrisa Msuza n'awangula empaka yabadde ateereddwa ezimanyiddwa nga eza Caribbean ezategekeddwa mu United Kingdom Best Afro-Beat Act zino empaka zibadde Caribbean eyo era bwatyo Eddy Kenzo n'abanga award agitutte eya Afro Music Award zizino era okukakana mu Afro-Beat Act Eddy Kenzo mwe yabadde n'aba Nigeria n'abayimbi abalala okukakana nga award ena agitutte yabadde mu United Kingdom award omuntu wabagiwangudde abagiwangulidde Uganda webale nnyo webalire ddala Eddy Kenzo okwasaganya ensonga Eddy Kenzo. Hello everyone, this is Eddy Kenzo from Uganda in East Africa, and I'm here to thank all the fans. Thank you so much for voting, and I'm here to give a very big shout out to Caribbean Afro Music Awards. Thank you so much for everything you're doing to lift Afro music worldwide. We do appreciate Africa and Caribbean Connect. That means a lot, and we thank you so much. A big shout out to all of you people. Thank you so much for uniting everyone. We love you. Come on.
Afro to the world. Mubadde mukimanyi nti waliwo promoter gwe bayita DJ Waswa. Ono yalumbiddwa, kigambibwa nti yalumbiddwa amakage atiimu oba kyonza okuyita ekibinja ky'aba Nigeria ne bamukubakuba. Ono promoter naye ng'abadde ategekera eyo Dubai ng'ategeka bivulu naye mbu yalumbiddwa aba Nigeria ne bamuyisa bubi ne bamukuba akavidiyo ako koolaba omusajja yoyo oyinza okuba obadde tomumanyi ne bamwasayasa yenna byebyo nga byewalaba wano Palaso we bamukubira South Africa naye ate ebyono byayitiridde tetunamanya lwaki bamukubye naye tujja genda maaso n'okuba nga tunoonyereza oba nsonga ya ssente oba waliwo gwe bafunyemu obutakkaanya n'ebirala ebiringa ebyo naye nga musajja promoter abeera Dubai awo bamuyita DJ Waswa bamumanyi mumumanyi bamukubye ne bamwasayasa bino si bijambiya nti bituuse Dubai just tuyinza okuyita mob justice. Nigerian gang aba Nigeria bamulumbye ne machete ne bamupakuba ne bamutematema kukakana nga bamutuusizzaako obuvune naye kati ali mugenda maaso n'okuba nga afuna obujjanjabi. Embeera etugenda maaso n'okuba nga tugirondoola n'okumanya ekituufu kiki ekyaviiriddeko okumulumba oba babadde mu ssente oba ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Njagala kusembeyo Khalifa Aganaga avuddeyo era omulundi omulala naaba ng'akuba omulanga eri gavumenti ya kuno ng'agamba nti babataase ebintu byabwe bye basinga mu banka bitwalibwa emmotoka ebizimbe n'ebirala kubanga baali bayeewooza ssente nga basuubira bajja kuyimba bafune ssente. Naye Khalifa njagala okutegeeza nti mu UMA bw'oba olina association yonna mwoli UMA yatadde ssente zayise mu association UMA Uganda Musician Associations kati kubanga yegatta associations zonna gendayo osanga oyinza okwewola akasente ate naye ebbanja ate osobola odigattako bbanja. Ndowooza ekituufu babate bakole basobole okusasula amabanja ago kubanga ne ssente z'emyuga nazo zaakuzaayo. Ono nno yali yafunako basale ng'agamba mbu gavumenti yamutaddemu ssente agenda asome mmonya mu Harvard University. Khalifa bakuma visa oba byagootaana oyagala kwekwasa covid oba nawe gavumenti yakuyisaawo muganda wange bakuba ebikono wabitegedde obeereyo nomunaye tetukyakirizibwa kutuuka naye lulimu atuukanga ndowooza okitegedde ojja kunuuna kuvu mpola mpola lwaki sibasibula mukama kume.